Owanda Boyigi gwe mukutu kwe tulina gy'osinzira okuba ng'otulaba Hands Pro Live ge mannya gange. Olunaku olwaleero mu mbeera ey'enjawulo atusazeewo kuba nga tunoonya waliwo omukyala mwannyinaffe ali side zeyo Saudi Arabia abasinga be muyita Bakadama. So yagenda n'agula ennyumba ng'ayita muono brother we n'omulala n'aba nga yagigula ku mukyala. Okusinziira ku bigambo by'ono yatugambye nti omukyala yamala neyeekyusa era nga ssente za Kadama ono oba munyanyaffe ali Saudi Arabia azaabulankanyizibwa mu mbeera eyo yazisasula mu installments era ng'emboozi eno wenjagala ogifollowinge nebanga wezamala okuggwayo finally eyali amuguza ye n'abanga yeekyusa okusinziira ku mboozi eno. Njagala ogifollowinge bulungi ate tubeere nga tutambulirawo. Nina n'omukyala yennyini agambibwa okuba nga yatunda era naye atuwadde sayidi ye naye nga bwenjogera essaawa eno tuli ku poliisi ey'ensangi bwe tusinzidde okuba nga twagala justice atube nga tugituukako Kadama abe nga aweebwa obwenkanya. Olwedde ennyumba agiyina sibanaba tuloopa nti oba waliwo oba baagala tujjako ennyumba situnaba kulabawo keesi wabula kyetwawulidde nti yakoze statement nti bakkanya ne bbaawe okutunda era bbaawe ne bakkanya ne batuguza. Kati awo kyemmanyi issue ye eri wakati we na LC ku bya bintu naye nga ffe tuli safe tulina ennyumba yaffe because in case in future waliwo ekintu ekizuukiddwa tujja kuba tweyongerera okuconnectinga namu. Kale bwe bityo anjagala ofollowinge bulungi emboozi eno atulabe nga Kadama ono atuuka afuna obwenkanya mu mbeera eno ya ssente ze zibeere nga tezibulankanya. Omukyala okubanga Saudi Arabia yakunganya millions za 3 si kintu kyangu. Mbeera si nyangu. Afuna mmeka omwezi? Siyinza kutematema musaala gwe gwafuna wabula ekikulu nti sente yaziweereza ate era nezikola bye yali ayagala. Kale afollowinga bulungi emboozi eno ate ojja kuba otuwa comment yo ku mbeera yonna nga bw'ogiraba. Gange awanda Boyigi gwe mukutu kwe tuli omwami nga kigambibwa ono yeyagula ennyumba egambibwa okubaako enkaayana esangibwa e Buddo Nakisozi Buddo Kabinja. Wano we tuli Bulenga era nga eno ennyumba we tusanze ebintu nnyumba yani era ebintu ani yabireeta? Badde njagala kusooka kutandika na tutandike gye byatandikira. Mujja mutya okugenda okugula ennyumba eyogerwako? Ennyumba eyo bazze batugamba nti ebadde katale, batugamba nti eri katale era ne tujja mukulu wange Mahabuba ne kitaffe omuto Agiswaibu bajja ne balambula ennyumba ng'era ennyumba eyo ne bazuula nga esobola otukolera kubanga twali tugula on behalf of our sister ali Saudi Arabia. So bwe twagiraba ne tukkaanya ne tulaba ani atunda era omukyala ne tukwatagana naye taata wange omuto ne brother wange ne bakkaanya n'omukyala ssente zatunda ennyumba era baakoma obukadde 31. So kati mukoma obukadde 31 nze naffe twajja nga ba witness oba ne tulambula ddala ennyumba eyo eri nungi enaakolera sister waffe ne tulaba nga ejja kukola ki ejja mukolera. Kakati kwe kujja ne ssente kulaba akakiiko ne tukola ki ne tusasula ssente ezo tuzisasuddemu emirundi 3 phases. Bakkaanya obukadde 31 era ne tuzisasula mu phases 3. Phase yasooka twasasula obukadde 2 eyaddako ne tusasula obukadde 5. Nga obukadde 2 mu buwani mukyala Nansamabu Joanita nyini nyumba nanyini nyumba. Waliwo bani abalala? Waliwo akakiiko kubanga endagaano gye twakola twagikolera kakiiko era ng'eri witnessed kubanga akakiiko ke kali arbitrator. Oba wakujjukira nnaku za mwezi oba mu bbanga kyeri? Payment yasooka yali effected on 1st of August, I think. August? Yeah, 1st August. That is when we made the first payment. Which year? This very year, 2023. Okay. So then payment eyokubiri nejja mu makkati, then eyokusatu nejja
nga 5th of September. 5th of September era ezo sente omukyala yazifuniramu Equity Bank Kyengera branch. Era ezo sente ndi sure nti zaali effected ku account ye. So if you can keep track of her account, you can find that payment made. Okay. And even Equity Bank can give the footage. Nga tusasula sente ezo. Then so endagaano eyo gye twakola naye yali specifying nti bagenda tuwa Enyumba on 5th on that very date. Naye ne tugendayo kubanga payment twagikola mu budde bwa kawungeezi ne tukera ku macha. Omukyala yaliwo ku last payment. Yes, kubanga ya receiving a sente mu Equity Bank era naziteeka ku account ye million mukaaga. Then the second payment. First payment she was there because twali era tusasula inga era tetusobola kusasula sente muntu ataliye. Yayinako witness ku side ye. Because omuntu wabanga atunda. First payment witness gwe yatuwa omukyala yali asula naye mu nyumba no yali mu nyumba ye naye kati ennaku zino agamba nti yali mupangisa but she was there. Era asobola omutunoonyeza so she was the witness. N'akakiiko ka witness nga kubanga byonna biri stamped biri signed. So mwafuna ku ndagaano eyasooka kubanga yagamba endagaano esooka yaweebwa yabise mulamu we ali emasaka. Endagaano eyasooka tugiyina nga omwami we akkaanya n'omwami we nga omwami we ali wano. Omwami we bagamba taliiwo. Taliiwo current. Mwakkaanya mutya n'omwami we? Ate ffe twakkaanya na mwami we kasita yatuwa endagaano nti already eri esayiningiddwa bakkaanyiza wakati w'omukyala ne omwami we ne LC ne stamping era n'omukazi kati LC aliko omukyala yali witness kweri endagaano enkadde. Kundagaano enkadde. So ekyo kyatuwa go ahead ne kwenne ey'okubiri kati ate ye person mu million 2 million 3 mu emu kale mukusooka chairman yaliwo. Yes yaliwo kubanga endagaano payment yasooka chairman atugambe teyaliwo. Payment endagaano eri gye tuyina payment esooka yagisayiningako era n'agikubako stamp. On top when you look at that agreement on top she stamped that agreement n'asayiningako era n'erinnya lye ku ndagaano eyo. So lwakuba nti sitambudde na mpapula ezo I would have shown you. Ogenda zimpereza ndoza nja kubanza. Okay, there is sina problem. Sawa naenda tukosa. Eteredde. Tebagenderawo. Tusoke tugenda kunyumiza eri. Kati tukyanyumya kutya bwe twazze tusasulamu sente ezo. Tugende? Bannange olwedde tuli mu kulikodi. Abantu abadde balenyala mpewo twakomye kale. Okay, recap. Okay, just to give you a recap of what transport. Tujja bigger. Okay. Kakati. Okay, Handspro life emanya gange tukyali ku nsonga ez'ettaka era nga njagala okuba nga nkutegeeza tuli wano ku poliisi y'ensangi era nga tuzze tulabe ensonga zino zigenda kuba nga ziggwerawa. Tukomye ku nsasula. Nadde nkugamba gye buvuddeko nti sente ezo tuzze tuzisasula mu feezi ezisatu. Sente zonna tote wamu yali miliyoni 3.1. So twasooka mu first phase twasasula miliyoni 2, phase ey'okubiri ne tusasula miliyoni 5, then final payment ne tukola miliyoni 6. Era final payment kyalo oyo yagireceivingira Equity Bank era kyenkakasa obulungi nti that payment was effected on her account. Ku payment esembayo I believe wabaawo ekiraga nti byonna biwedde. Did you write anywhere? Ya confirming a receipt. Twali tulina n'owakakiiko na confirming a receipt of that payment. Era enkeera twali twakkaanya nti alina tuwa Enyumba at that kweyo date. Nakkiriza kubanga already kyawandiikibwa mu ndagaano era enkeera kuba obudde obutwabukola bwa kawungeezi ne tukeera enkeera ku nnyumba tusobole ogifuna. Twatuukira kakiiko. So bwe twagera mu kakiiko ne bayita omukyalo oyo basobole otuwa ennyumba yaffe gye tusasudde kubanga twali tukoze final payment yatulina okureceiving property yaffe. So then obuzibu buvaawa? Obuzibu bwe buva
nange nnyinza obukubuuza kubanga ffe twasasula. I see the process yajja netambula ng'etambula bulungi. Yes. Then newunya ate obuzibu ate buva kati now I think the problem weva eviction, omukazi yayagala okulemera mu nnyumba ne tutamanya ki ekyalimu ekyo kubanga mu ndagaano twakkaanya nga 5 agenda tuwa ennyumba yaffe 5 September n'atagituwa ne tugenda nga 6 mu kakiiko atuwe ennyumba yaffe. Ne bamukubira abakakiiko bamukubira ne bamuyita abakakiiko bamukubira ne bamuyita naffe we twali ku ofiisi y'akakiiko asobole otuwa ennyumba ne tukkaanya n'agamba nti mumpeeyo ennaku 2 okutuuka nga 8th of September ndyoke mbawo ennyumba yammwe. N'agamba nti mbadde siina na wenteeka bintu naye noonya wenkola ki wenteeka ebintu. Ne tukkaanya anoonye ennyumba mwagenda okuteeka ebintu bye era ne tukkaanya ne ku kya rent oyo gwagenda okusasula ne tucontributing emitwalo 10 asobole okuva mu nnyumba. Olwo ssente ziri lwaki ate mucontributinga ku rent ng'ate mwe mumaze oggula? Atugambye talina ssente ate nga ffe twagala nnyumba, so obutaagala kaya kuleetawo mbeera etulemesa kufuna nnyumba yaffe kwekola ki kwe contributing emitwalo 10 asobole okufuna ennyumba nga 8 era ne tukola agreement. Ebyo byonna twabi effectinga mu kiwandiiko. Abakakiiko we bali naye n'asayininga alisivinze emitwalo 10 atuwa ennyumba nga 8. So 8 we zaatuuka era ne tukomawo. Abakakiiko ne bamukubira ne batamufuna ne batugamba nti naffe kati ketusabe olwaffe akakiiko tuzze tutambula n'akakiiko konna kuva mu first payment up to we baatuwa ennyumba kuba ennyumba already eri mu mikono kaakati kyembadde ngezaako okuleetako nti nga 8 we twajja 8 tukoze endagaano naye tukkanyiza naye netumuwa emitwalo 10 nga 8 atuwa ennyumba ne tutamufuna kwolwo nga 8. Then akakiiko nako ne kateekawo request yaako mutuwe nga paka lwakubiri tujja bbawo eki ennyumba naye kyensuubira lwali lwa 6. So kakati kakiiko nako ne kateekawo embeera eyo ne tutakkaanya ku eyo request y'akakiiko wabula naye ne tugamba era be balina otuwa ennyumba kuba twakolagana n'akakiiko. So kati ne tugenda enkeera ne tukomawo ne jjajja waffe tubagamba nti biri mwabyogedde naye ne tutabikkaanyaako naye tubadde twagala ki nnyumba yaffe. Ne boogera ne bagamba twabagambye mutuwe paka lwakubiri ne tugamba kale ke tugende kubeera be balina otukola kyo tuwa access ku nnyumba yaffe. So kati awo olwokubiri we lwatuuka ne tujja ne tulipootinga mu kakiiko ne bakubira omukyala ennamba ze nga zonna teziriiko ezimanyikiddwa. Mwebyo byonna nga weebiri nga mugenda ku nnyumba akyabeerawo oba? Kati awo sitwagendanga ku nnyumba kubanga byonna twabikolanga n'akakiiko ng'era akakiiko ke kalina otutwala ku nnyumba kaji handing over kufe. Kati ku 8 we kyagaana then ne batu extendinga ku lwokubiri ne tulinda olwokubiri ne tujja ku makya ku kakiiko ne tukwatagana nako ne tugenda ne bamenya ennyumba ne babale items ezaabwe zonna ezaalimu ne tuzirikodinga chairman naziconfirminga nastampinga. Kati ne batusaba request nti tebalina we bakola ki babikuumira kofe tetulina buzibu tulina store tuyinza obiteeka ne babituwa naye nga already items ziri written era ziri confirmed n'akakiiko kubanga list eyo original copy ya items eri ku kakiiko ne batuwa copy ne tutwala ebintu mu store yaffe. Kati bwekityo kibadde kijja kitambula naye kaakati bwe twamala okufuna ennyumba ne tuyingira officially era sitwaddamu kwogera naye kubeera naye teyaddamu kutukubira ne tubeerawo naye kaakati obuzibu era bwe twabeeranga nga banneiba bajja ne batubuuzabuuza ne batugamba bane mwayingidde omukazi oyo si mwangu mubi bannaye mwebale mutu. Yes, I'm telling the facts kubanga waliwo omukyala ali immediate neighbor avuga Harrier yatuyitakawo naga bannaye mulwana oyo mukazi si mwangu. Kati naffe ne tufunamu nti obwazzabba abantu bangi. Kati omanyi obuzibu bw'abantu bano abamu bajajinga size bwe bakulaba nga oli muvubuka muto size ntono tebamanya what is behind you, so balaba nga
bajja kikozesa nga opportunity okusobola okukola ki okutubba. Kakati kyetwakola naffe fenge already tumanyi nti ebintu byonna kuba twajja bw'oba nga okula ekintu ekisukka mu kaddaasa olina okuba nga oli serious ng'era otakinga ya precautions kubaka twamanya nga tulina okukuuma documents tulina okutakinga shots bwe ziba zeetaagisa tulina okurecordinga videos bwe zeetaagisa era byonna tubiyina ng'omukazi areceiving sente zonna endagaano zonna ziri signed by the LOC n'atuguza kati byonna nga biri kiriya. Kati mpozi kye nalaba mu eviction omwo mukazi ono ngeri era nange nenzija nzuula baneiba kyabadde bagamba nti omukazi ono tadde mulungi gye tuli kuba mu nju gye twasangamu nga ayagala tulemekesa ne tusangamu ebiddagala bino ebyabasawo abaganda mindi biki nga byonna bisaasaanyiza kwegamba bwe munaayingira mu birabe mutye mulembe kukwata kuki baleme tuwa nnyumba naye byonna ne tubizi nga twamusasula sente ze zonna ne tugwayo kati okuŋŋaanya ebintu bye ebyawongo byonna ne bikuŋŋaanyizibwa mu kakutiya era weebiri era ebintu bye byonna bijja mu bizibu. Tugambe mwalimu sente mu nnyumba ye. Ekyo si kiinaako bukakafu kubanga zo tezitwalaba ku sente. Zitwalaba ku sente naye waba alina obukakafu LOC ajja kukwatagana ne LOC yatuwa ebintu bw'ebiba nga tebiriiko ku items eziri listed ajja kukwatagana na LOC abasotinge issue eyo kati ate nze siyinza giyingiramu eri wakati we na LOC. Kiki kyemusingira ddala okwagala kati mmwe ng'abambulako essaawa eno kyetwagala bonna bakimanyi kati obwenkanya issue problem eri wakati w'abantu babiri mukyala na LOC. Kuba omukyala agamba nze abaana nabaguza era badde mbakozesa ennyumba yaabwe wabula LOC sente zange yanzibako percentage yange ya sente so kati nze nkakasa nti obuzibu bwonna issue yonna eri raised eri wakati wa mukyala eyatuguza na LOC kumubbako sente naye kakati nange ojja kunsaasira nze agula sijja kusomesa mukazi mukulu oyo butya bw'alina kukuuma sente siyinza musomesa kuba nze bwe nkuwa sente netukkaanya ne tukola obuwandiike nga ne ba witnesses bwebali nenkuwa sente zonna zonsabye ne ziggwayo kati nze ate mpozi ng'agenda kunzigulako musango gwa butamuwa information kutya bw'alina kukuuma sente. Enkolaganayo ne LOC essaawa eno okwogera ye eri LOC era kyensuubira byonna byekola ina bikola in my favor kubanga byonna nze mbikola na ofiisi yaabwe era kyonna any attempt gyekola ng'eri against me baba bagenda kubasuula. Yes kubanga byonna biyise mu ofiisi yaabwe byonna. So confusion eri between LOC n'atunda. Kati ku poliisi wano gwekolawo nga kati ku poliisi nyinza kugamba ninga witness wakati wa gundi wa LOC kubanga LOC bwe yankwasa ku bintu byayo era kati mbadde mbirira ne babakubira simanyi kyesiri sure ku kyo oba bajja naye ng'ebintu byabwe era endabbe handinga official. Ennyumba eyo mwatandika ogiberamu? Ennyumba omukazi yagituwadde era ne LOC yagikonfaminga nti eri mu mikono gyaffe era tugiyina era tugisulamu. Kiki oyogera ekisembayo tumaliriza ku byonna information gye njagala okuwa abantu nti temutwala kintu lightly. Omuntu bw'aba nga asitwagolinze n'akwata miliyoni 10 mu mbeera eno gy'olaba nti economy eri wansi n'akwata miliyoni endala 10 ne ziwera 2 n'akwata miliyoni endala ne ziwera 3 ng'ate sinakindi mwana ali ku kyeyo kati oyo nze mba nja kufa n'omuntu ayagala omubba ali kunoonya ssente abeewo nga naye alina kyatandika bw'ate oyagala omubbe kati oyo nze mba nja kufa naawe so beegendereza. Yes, she's my sister. She's my sister. Kakati abantu balina okwegendeza akatono ngo kalidde bulungi so kuba kati bano balinga abayagala okuzannya omuzannyo baali balowooza nti balina baana bato bagenda kubanguyira okubabba naye kati balaba kikalubyemu balaba nga tebakyalina lugendo. Ali mu Saudi Arabia. Ngenda kukola introduction ya byonna eyange introduction ya byonna ebyange genda sigala otula
tujja tukolayo akasembayo kadakika. Yes. Ekibbattaka mu Uganda mwekiri kitya tubeere no mu kampani tulaba abantu nga bali mu kyalo nga bakaaba ettaka lyaffe baalibye tetusuubira nno kituufu naye olwaleero tubaleetedde omukyala gwe babbako ettaka lye naye nga kigambibwa nti n'abakulembeze b'oku kyalo bennyini bassente be baali mu lukwo olwo kati tubaye tusaba atubuulire ekituufu byatandika bitya okutukogamba mbu babba ettaka lye ne bamuwako ssente ate ne ssente ne bazinona ne bazibba tebaakoma okwo ne bajja ne bamenya ennyumba ne bajjamu ebintu bye ne babitwala babijja Nakasozi Buddo ab'Ebuddo ndowooza oba incident eyo mwagiwulirako ne babireeta sayidi z'Ebulenge. Ssaawa eno tuli sayidi z'Ebulenge kigambibwa ku nnyumba wano wennyini we tuyimiridde. Kigambibwa nti n'ebintu babiteeka mu nnyumba wano wennyini we tuyimiridde naye nga babijje Buddo mu ggombolola y'Ensangi ewa mwami wa Lukagga. Tubadde nga tunaba kulandaga nnyo katusooke tuwulirize ku mboozi ya maama n'abaana be bana alina abaana 5 ababiri bato bali wali ku bayite tubatadde mu kamera. Maama je baleko mukwano kale nnyo nawe je baleko kale otugambye ettaka lyo baalitwala sooka otuyitiremuko byatandika bitya. kakati omwami wange twateesa netugamba okutunda mwami n'alaba babbuloka baga miliyoni yasooka ku 10 nakapaka miliyoni 6. Ettaka lyali luddawa liri Buddo Kimbejja Enyumba Serozi. Kakati ne baleeta abaguzi ne bagamba nti basasudde miliyoni 31 ate ku bba ab'akakiiko ne kuvaako omu agaba basasula na mu 5 kate ku 31 nenfunako miliyoni 21. Maama ebyo byonna ng'obikola ng'omwami waali oba nga taliiwo? Omwami taliiwo ali bweru. Kakati bwe bampaako ezo ssente ne bazitwala kakiiko n'agamba yawaddeko babulooka miliyoni 2. Kakati waliwo ne yali yampola ssente naga soko kati ninyo soko tudire mbasooka ne bakuwa miliyoni zimeka 2. Kwa 2 ne bamala ssente mmeka ze mwali mutunda ennyumba ku miliyoni 6 mwami gye yagambye. Kati bo ne bagamba ennyumba bagiguze miliyoni 31. Kakati kwa muteseganya ku miliyoni za 31 ze baba bakuwa. Kati kwa 31 ne nfunako miliyoni 21. Ni wasigalayo miliyoni 10. 10 chairman n'agamba abakakiiko ne bagamba baziwaddeko babulooka bawaddeko waliwo ne yali yampola ssente n'awaako n'abakakiiko be mbu naye n'atwalako ssente ezasigaddewo. Kakati kweze ezasigalawo miliyoni 10 ze yatuwa mu kusookera ddala. Naye nfuna ku looya n'annyambako kubanga naziri zaali tezigenda kumpeebwa. Looya n'amuggyako miliyoni 10. Ne tugenda ne tugula looya n'angamba tugende tugule mangu ssente zigenda kuggwaawo. Ne tugula ensangi. Muzino ze basooka okukuwa miliyoni 10 ne tusiba ne tugulako. Kati abantu bwe twagula batuga miliyoni 16. Kakati awo omwami wange yabitegeerera. N'akubira chairman essimu ku video balimu n'akakiiko bonna kubanga omwami yasindika looya. Omwami ali mu nsi eki? Omwami kati ssaawa eno ali Canada, ali Afghanistan na musirikale. Na kati ssaawa eno daba batwale Canada. Kati kwe kuba simu n'akubira chairman n'ambwa chairman totunda nnyumba yange. Saagala mukazi yave mu nyumba n'abaana be situndunda nyumba omwami yeefudde takyatunze miliyoni 3 ze yawulira naye ate nga mumaze okukwata ssente ezimu zimaze ozikwata ssente zo tumaze ozikwata. Kakati ne tuteesa ne chairman akakiiko ke looya n'agamba mukuŋŋwanye buli omu ssente ze yali azireete muddize abantu bali mbaddize ssente kubanga omwami yalina endagaano. Omwami we yalina endagaano. Kati yali agenda kutunda atya nga ate endagaano yagenda nayo? Endagaano yagenda nayo yagirekera mulamu wange Masaka. Era bwe bajja mulamu wange bajja n'omusajja looya gwe basindika yabaleeta n'agibalaga. Kati chairman ne bamugamba chairman goba ogamba abantu bali nti ennyumba omwami takyakola taliiwo looya n'amugamba noonya ssente ezo miliyoni 10 nono adonye atunde poloti gye yaguze na zino zaalinawo ziwere miliyoni 21 tuddize abantu ssente zaabwe. Kakati ne kitwala ebbanga tusonga chairman tayatulira abantu bali nti ennyumba bagikola ennyumba bagistopinga tebakyagitunga. Ate nga looya yamugamba ennyumba tekyali ku Serozi. Kakati nali kati twagenda babawongeza nabana abasasula tebasasula ssente nti bazimala ssente ze basooka okuwa temwakola ndagaano n'ogisindikira omwami wo n'agiraba nti basasuddeko. Nedda. Lwaki temwakola ndagaano?
tetwagikola kubanga endagaano era chairman yali agirina. Kuba mwami wonsuubira singa yalaba endagaano ngo bamaze osasulako teyandikansolinze gama nti teyabiraba. Chairman teyamukkirizanga kale kuvaako kwebuuza ku muntu yenna yamukwatanga speed ye nga tewalina omugwalabyeko naye chairman nga newakulaba bulabi nga ndi ne maama wange abuuza abadde agamba ki yalisose taddako ebbali. Oyina emyaka emeka? Nina emyaka 23. Okimanyi mune ku ndagaano eyo oba olina okussaako omukono? Saateekako n'ebyokutunula byennyini sibimanyi. Nze nali ku mulimu gyenkola, ndi muvuzi wa booda. Nali ku mulimu gyenkola nga ewaka buli lunaku ngendayo nensevingayo sente zange 10 ezeeza 15,500. Kati ku lunaku baatugoba mu nnyumba nali kolo najja ewaka okusevinga sente zange bujo zentero sevinga. Nasanga kuliko kufulu ku nyumba nga mama aliwo, nga mama taliiwo. Nenkuba ku simu ya mukadde, esimu ya mukadde yali terina netiwaaka. Nenzirayo ku stage nenkola. Kati nagenda okumankeera okulaba mukadde ng'agamba simanya ennyumba baagitugobye. Mbuuza buzibu ki? Ngende Nabukalu, natuuka ewa Nabukalu nga tayagala kwogera naye bali abasajja. Nabukalu yani? Nabukalu ye chairman w'oku kyalo. Mukyala. Kyenjagala okumanya maama, batuuka batya okutunda ne babawa miliyoni ze 10 z'ogamba ezasooka nga tokoze endagaano? Bakikola batya awo ne mutakola ndagaano ng'okwata ssente? Bakikola batya? Bakolawo endagaano n'oteekako n'omukono. Kati endagaano eyo lwaki tiwagiweereza omwami wo n'atakansolinga byagamba nti situnda? Agimuweereza. Kati endagaano essaawa eno eriwo ey'omwami? Eyo endagaano gye mwakola ya miliyoni ze 10 ezasooka chairman yagirina. Kati essaawa eno kiki obadde oyagala okuyambibwamu? Kati essaawa eno kati tuli chairman tugenda babongezaayo nakubana bano sente bazireta mulundi gumu bazitanga mu bitundu. Kakati chairman bamugamba agambe bali abantu ennyumba tekyatundiro chairman ndoza n'abatya. Kakati essaawa etuuka bampita enkeera tudiza abantu sente zaabwe. Bambuuza chairman ambuuza yalina edifeni ambuuza oyinawo sente mmeka? Ne mbagamba sente ku akawunti ninako miliyoni 4. Ne miliyoni gye bansindikidde yaba ne school fees. Ko defense nangamba noonya sente weze miliyoni 10 oba miliyoni 8. Ne chairman ne yateeke kwezize 10 liri babuzangatana ze batwala nga chairman. Ko chairman agamba defense nti nange ninawo mpolayo miliyoni 2 tuzigatteko. Kati nze nga ninawo miliyoni 8. Esatu nazeewola bwewozi. Enyeze zali muki? Zezali mu kwa akawunti yange. Nenzijjako era essaawa eyo. Nenzigattako nemba ne miliyoni 8. Kati nga nninda ku makya tutulagane n'abantu bali tuteesage tubagambe ebiriwo bachairman bali bakimugamba dda. Kati kwolwo nsigala nali nsiimula kale nga nkola buli nga bw'omanyi. Nsindikayo oli omwana mugamba genda bali abavubuka be bajja okole ki ompite. Bavubuka acha bajjamu ebintu mu nyumba. Kakati ne vice yennyini ne mukubya ne najibu ne mbabuuza avuka tebanna bakujja nti tebanna bakujja tunatukwaga tukola ki? Tujja kuyita. Nimba kubira simu paka omwana yagamba nti ebintu biri bayika byakavuyo. Bandeseewo nga ntudde chairman simanyi gyalaze nabali simanyi gye balaze bandeseewo awo n'akomawo. Kati looya we yatuukira. Looya ankubira simu agamba jjo wano ndi wano wa chairman olundabyeko nayingira ennyumba. Ne vice ne naakola ki? N'agenda. Kiki ekiriwo bitumabaliriza ko nze nedda tebanna bakumpita. Looya akubira vice. Chairman yamuga nti akubira chairman yamugamba kubira vice. Looya kati bwe bakubira vice agamba kubira chairman paka vice yagamba mujje mu meeting yano ku keys ku garden. Tukalinga agamba tinze ebintu ebyo birikwatagana chairman nze saga ndabitegeera engije mwataddemu kachumbali biki nga tukola ki looya vice wa chairman. Looya nga akubira ne najibu ngwa najibu tuzze kuwaddiza bali bantu sente zaabwe muluwa ko najibu nze ndi nsangi wabula nja kujja olw'eggulu. Najibu akola ku kakiikira aka chairman. Kati paka essaawa eyo looya n'angamba nina kkooti essaawa 8 kangende naye sigala ng'obabuuza abasajja bagambye batya oba bazze oba tebazze. Kati ne nsigala nga nkuba simu nkubira najibu agaana okumbuulira paka omwana wange oyo Merani agende ewaka anone engwezi nalese mu ddiro tuoze. Kati okujja okuona engwe mu ddiro. Mama wokolera ne wosula waliwo distance yenkanaki? Walinga wano ne ku kkubo. Kyogamba mama ebbanga lye bamalanga bali mu kumenya ennyumba nga toliiwo ng'oli eri oli mukola tewali mutuuze yenna yatuma ku mwana n'agamba jangu olabe waka bamenya. Ne vice yennyini ne najibu bampitako bwe bati.
bali mu bikomera naye era abantu beetadde no ekyo ekintu tekyetaaga kumala kuba nti nno baba ŋŋambo nyinza okuba nga mpite wa neiba wange nendaba nga bamenya kuba ekintu ky'okuggulawo obulungi n'ekyokumenya kyanjawulo nnyo mwana yabasangiza Melanie yabasangiza agenze wakaano n'engoye yabasanga batikka ebintu kati nadduka emisinde jana maama ennyumba bagimenye n'ebintu babisudde wabweru bibiri wabweru emba bituse ku mmotoka kati kwe kubira oli omuwala ne muganda namala edduka nnyo Melanie wuno agambye bamenye ennyumba mulabe ebintu byaffe gye bakoze eki kati namala abasanga batadde ku mmotoka basikola ki batambula kakati nange nkubira oyo kati nturuka nnyo nono omukazi awo mukwano gwange jangu ngende tumuperekereko ewaka twasangawo bamenye kana ebintu tetumanyi bwe babitutte nga tetulala gwe tubuuza oluvannyuma lw'okutegeera nti n'ennyumba musanze bagimenyera ebintu babitutte wagendako mu bamateeka basingako kuba LC bamateeka ki be wagendamu nagenda omwami Mando yetugenda ntwala ensangi ku poliisi sanji ku poliisi tandika process paka Nando yakolangani Mando uli eyanyamba yoyo akolangani kuba ayinza obutakkiriza kamera ayamba bantu wa kitongole musirikale kale omaze okulaba oyo omwami abayambyeko kati kunsanje essaawa eyo ne bajja mugenda ku poliisi nenjogera nga bwe njogedde ne bampa abasirikale ne tujja ku kyalo bajja ku kyalo bonna ne badduka bani abadduka abakakiiko paka lwe baba kuŋŋwanya nga tutule tudde olwo byonna obikola mu lunaku lumu oba mu nnaku eziddiringana olwo oba osulawa n'abaana kuba olinako abaana abato abaana koolwo nagamba nti najibu tusulewa ku nyumba mwatugobyemu tusulewa ko najibu sulamu akayumba akali awo konza ate ekigambo ekiri ku nyumba kituba okusalimbira wano miliyoni 10 n'azijjawa nga ssente ziri mu nyumba okiraba najibu naga sulamu akayumba n'akayumba ne bakajjako oluggi bakajjako oluggi kati mbadde nsula bwentyo oswako w'omuntu mukwano gwo bwotyo bwotupaka essaawa eno kati gwe wakitegeera otya nti ebintu babireeta eno babitugambye bennyini babireeta ebintu kati abasirikale lwe bajja ab'ensangi ne tubabuuza ebintu byabo biri luddawa bo be bayoga nti biri nsangi tukitegedde biri bulenga bulenga tukitegedde essaawa eno nti omubuuza biri bulenga ewaani kubanze bulenga siinaayo maka babiteeka mu sitowa yaabwe nga bebagamba kati wagenda ku poliisi ensangi wayambibwa oba nayo tewayambibwa bannange era kyekinondoza kyetuliko essaawa eno poliisi yeegamba yakusatu eno wiiki gye tukutte yakusatu poliisi yeegamba ki poliisi babadde babayita bali bajje bampa ebintu byange ne bagamba nti alina ebisumiro taliiwo ne batuwa ennaku paka bo lwe bennyudde ne bajja ku lunaku olwaleero bebazze eggulo bebajja luli nali ngeze kulaba tatange bino ebintu byonna bye tuyogerako essaawa eno nga tuzeeko emabega kati nibimaze ebbanga ki nga byapeninzeewo kakati eno wiiki yatandise ku lwokusatu ye wiiki ey'okusatu ey'olwokusatu si bwe kiri kati maama osulawa waliwo omukwano gwange ansuuza bw'atyo n'abaana ne bagenda nga beegabanagabana bwetyo bwe tuli kati omwami wewe yategeera nti bakufulumya mu nnyumba yagamba kimu chairman njagala famire ng'eri mu nnyumba era bwe nkomawo ojja kusasula tiketi endeese bamugezi z'abantu mu nnyumba yaabwe kati wano wetujidde wetubasangidde wali chairman taliiwo si wekiri n'akakiiko ke nga bwe bakola ebintu taliiwo kati bo bakimanyiko nti muli eno saawa eno ku sitowa gye madamu abakubidde ku ssimu n'ayogana ne chairman n'ayogana ne vice ne bamugamba bati madamu bagaye bote bayimanyi tulisobola ogezaako tusobola ofuna omukisa tugezaako bakubya ntwogerako nabo ffe nga ffe madamu simu azina oba tebajja kukwata abakubireko alabe